Alright, omulungi atugoberera ku mukutu ogwa Credible Media UG. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fadi gemanya tubebaza okulika nti mutambula naffe nabwe ekito tubasaba okusubscribinga, okulikinga wamu n'okusharinga content waffe nabwe ekito naffe twongera okulika nti ate tubaweereza. Nga bwe tweyama okujja kukuba tochi mawulire nga bwe gaba gatambula wano mu nnyaffe Uganda okusingira ddala mu ssaawa kya byabufuzi, ssaawa kya byabukulembeze eggwanga Uganda. N'olunaku olwaleero tuzze okulika nti tutunuulira setteeserezo w'eggwanga. Olunaku olw'ejjo waabaddeyo enteekateeka ey'okuddamu okwekenneenya budget y'eggwanga eya 2024-2025. Budget eno yasomebwa Finance Minister Matia Kasaija ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwo guwedde ogw'omukaaga. Nejjukira nti Parliament bw'emala okuyisa budget eno egenda mu executive oba wa president okulabika nti ateekako omukono budget eyo ne bagimplementinga oba netandika okulabika nti ekola. Naye ekyenjawulo ekyabaddewo nti President Museveni yagaana okuteekako omukono ku budget eno olw'ensonga ye ng'omuntu agamba nti budget yalimu ebirumira n'abantu oboolyawo okweyongereramu ssente zaabwe mu budget eno. Era ekyo kyaleetawo emberebeze n'ababaka bangi nnyo aba Parliament abawerera ddala basatu nga ne mu kaseera kano bakyali mu nkomyo babasindika kwa limanda eruzira, n'abalala bangi nnyo abakozi ba Parliament nabo bakyanoonyerezebwako. Era tujjukira bulungi nnyo ng'ekitongole ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango ki CID kyakwata ababaka ba Parliament basatu okubabuulirizaako bwe bamala ne babasimba mu maaso g'omulamuzi. Omulamuzi n'abasindika kwa limando eruzira okwongera okulabika nti babanoonyerezaako. Mbabaka bano abakwatibwa kuliko mbaka omukyala owa district y'e Rengo Sise Donizia Namuju onewe buli kati akyali mu nkomyo bwe reporting wali mu kooti nga bwe bakyanoonyereza bwe bafuna obujulizi obumuluma ng'oba oliawo amateeka gamulamula. Omubaka omulala ye Yusuf Mutembule ono nno nga ye mubaka wa Parliament owa Bunyole East naye akyakwekwetukana misango egyo gyakulabika nti oba oliawo bagezaako okusala olukwesikwesi okuyingiza ensimbi zaabwe mu bajeti y'eggwanga. For instance, bwe babanga ekintu bakibudgetingidde obukadde nga 10 oba biliyoni nga 20 nga bongeramu ezaabwe nga 10 nga bakibalira biliyoni nga 30 mu kweyagaliza n'obukulupya kulupya ku nsimbi y'omuwa omusolo. Omubaka omulala ye Paulo Akamba ono nno wa Busiki County naye oba oliawo akyali mu kwalimanda eruzira okwongera okulabika nti bamunoonyerezaako obujulizi bwe bunaamufuna nga ddala kituufu bumuluma amateeka naye gongera okulabika nti gamukolako. Era President Museveni yalaga obusungu bungi nnyo ku bikolwa bino ebikolebwa ababaka ba Parliament then n'abamu oba oliawo ku bakozi mu Parliament mu ministries ez'enjawulo mu mbeera ezifaananako bwe zityo. So olunaku olw'ejjo ekyo kyawaliza President Museveni obutayisa gundi bajeti ya ggwanga eno olw'ekyo kye bagamba nti oba oliawo abantu baali bakoze obuyaaye n'obufere okwongera okulabika nti babba ssente y'omuwa omusolo mu ngeri y'olukwesikwesi. Kaakati nno ekyo nno kyaleetedde Parliament olunaku olw'ejjo okuddamu okutuula n'okudisikasinga ku nsonga ezo. Naye ate era baavuddeyo tebategeeraganye wakati mu kuba nti ekyaleetera budget eri President Museveni ogaana ogiyisa oba ogikonfaminga nti yembalirira entuufu eya 2024-2025 olw'obukulupya bulyake n'obulabbayi bwalumiriza ababaka n'abalala oba oliawo b'opposition bwe batugamba nti ssaawa yonna. Naye tukimanyi bulungi nnyo nti gavumenti ya Mwami Museveni ezzeeboggola naye ng'okuluma teruma. Ate nga realistically bwe babanga bakozi ba Parliament for instance abafubutuka mu ministries ez'enjawulo n'ababaka bano ba MP bwe babanga bagamba nti bebeenyigira mu bikolwa bino eby'okuteekamu ssente mu mbalirira y'eggwanga, ekintu ekyo ndabanga ekiba ekiweewufuweewufu okwata bano abakozi ne ba MP kuba ministries ez'enjawulo ze balumiriza ziina abazituulamu nga banene. Bwe kibanga tetunnafunamu munene yenna ng'ate ekintu kino kirabira ddala nga kinene kiri sensitive kiba kyongera okulabika nti kireetera bannayuganda okubaako ebibuuzo bye beebuuza
oboolyawo n'okugamba nti President Museveni talina wantu kintu kyakola nga talina kyabala kiddako. Era abantu bangi nnyo bagamba nti President Museveni oboolyawo okuteekawo embeera ye ng'omuntu alina ebintu bye yeebalira nga bibenefitinga ye. So mu mbeera ezifaananako bwe zito twalabye olunaku olw'ejjo nga ba MP bavaawo bubi nnyo, ate mu mbalirira eno waliwo ssente ze baagala okufikisingamu era ba MP b'opposition beekandazze ne bafuluma nga kigambibwa nti billions eziwerera ddala 300 bwe baagala ziwa kampuni nga bazifikisinga mu budget eno. President Museveni gye yagamba nti ye tagitegeera abantu bayisaamu ebyabwe wakati mu kuteekawo embeera ey'obubbi n'obutetenkanya. Kakati olunaku olw'ejjo nga bongera odisikasinga ku budget eno, ate twalabye abaleese ekiteeso mbu ekitongole kya loko eky'omuntu ssekinnoomu bakikwatira ensimbi y'omusolo obukadde 300 obuwumbi 300 bakiwe kyo kikole emirimu gyakyo. BMP b'opposition kwebuuza nti bwe kiba nti bagambye budget eri yagaanye okuyisibwa olw'ensonga nti abantu beenyigira mu ssente zaabwe ez'obwa ssekinnoomu nga be bagenda benefitinga ku nsimbi y'omusolo, oboolyawo kikolwa ekyo kya bubbi, kikolwa kya bufere bwe biba nga biri mu paliamenti y'eggwanga kyennyamiza. Kyokka ate mu mbeera y'emu baagala okunyigamu ensimbi obuwumbi 300 nga zigenda favoring ekitongole kimu eky'omuntu ssekinnoomu ekya loko. So ba MP beekandazze ne bagaffe tetugenda kubaawo nga tuyisa ebintu ebifaananako bwe bityo wakati mu bannayuganda nga banyigirizibwa wakati mu kubanga embeera yonna etambula nga bwetambula mu nnyaffe Uganda, amalwaliro temuli ddagala. Abantu for instance be baagobye wano mu mbeera ya kikwekweto kya NEMA ne babasengula ng'oboolyawo tebabalaze na waakudda obukadde obuwumbi 300 busobola okukola ebintu bingi nnyo ebibenefitinga bannansi oba ebijuna bannansi, wabula bwe kiba nti bagenda bukwata babuwa omuntu ssekinnoomu ba kampuni ssekinnoomu ng'eya Roko, kitegeeza nti emabega waayo oboolyawo nalwo lwandiba olukwesukwesu olw'okutwalirako ensimbi y'omusolo. So twalabye ababaka awo nga ba Ibrahim Ssemujju Nganda n'akulira oludda oluvuganya gavumenti n'ababaka bangi nnyo aba parliament aba opposition abavuddeyo ne bakisimbira ekkuuli ne bagamba nti kiba kyakuyisibwa kiyisibwe bali ng'era bwe bazze babikola ab'NRM, era ne bavumirira nnyo ababaka okweyagaliza n'okukolerera embuto zaabwe ne famire zaabwe ng'ate bannansi bangi nnyo ababasindika mu parliament mu constituencies zaabwe ng'ekiba basindisizaayo oboolyawo kuyimirira ku magulu gaabwe na kuyimirira ku birowoozo byabo ababasindikayo n'ebyo ebibanyigiriza. Twalabye ba MP bangi nnyo aba opposition nga bakivumirira aga nti ba MP bali eno naye ekyamazima tebakozesa mitwe gyabwe ekiba driving nsimbi. Abakulu baba balina ekintu kyabwe kye baagala okuyisaawo oli ye buli kimo yes tebafiira ddala ku bannansi oboolyawo abayita mu mbeera ey'okusoomoozebwa ng'ate be basindika mu parliament okulabika nti babakola ki, babateesereza. So kyennyamiza eggwanga nga Uganda bwe bibanga ebintu bikyatambula bwe bityo naddala mu ssiga ng'eryo eddene ennyo erya parliament, oboolyawo ffenna lye tusuubira nti lyandibadde eddoboozi ly'omuntu wa wansi ng'amasiga amalala nga essiga erya executive nga ne wali balikoze ebintu ng'oboolyawo tebitambudde bulungi, lino essiga lisobola okubijungulula oboolyawo ku lw'amaanyi gaalyo kuba amaanyi g'abantu geeyolekera nnyo ku abo ababakiikirira. Ne bwe kiba nti ababakiikirira tebakyabafiirako ddala ng'omuntu alina ekimuluma eno wansi ku ground naye ng'alina otuusa ebirowoozo bye n'okusitula eddoboozi lye mu ssetteeserezo w'eggwanga, ye yagenda eri kukkusa mbuto ze bakuba bibejjagalo, kimalamu amaanyi, kyennyamiza, kikaabiza ddala amaziga. So bannayuganda balina ekintu oboolyawo mu mbeera ng'ebintu gye bitambulamu mu ggwanga kye bateefumiitirizaako nti amasiga gonna bwe gaba gafudde nga bannayuganda tebakyagakkiririzaamu okuviira ddala ku ssiga erya executive erituulamu president ne kabinenti ye, essiga erya parliament oboolyawo bannayuganda gye basindika ababaka okubateesereza, essiga erya judiciary oba essiga eddamuzi nga nayo kennyini amaziga mangi nnyo enguzi efumbekedde eyo
omwavu tasingirayo musango. Eggwanga awo liba lituuse bannayuganda kwe kulabika nti basitula amaloboozi gaabwe n'okuvaayo ssekinnoomu okulwanirira ebyo bye bateekeddwa okufuna mu ngeri emu oba endala. So byebyo ebiri mu paaliyamenti y'eggwanga byennyamiza era bikaabya amaziga ku muntu abifumiitirizaako n'obbirondoola, naye nga bambi tubeebaza okulabika nti mutambula naffe ku mukutu ogwa Credible Media UG. Ganja Fad ge mannya. Tubasaba okusubscribinga, okulayikinga wamu n'okusharinga content waffe, kituwa amaanyi n'embavu okwongera okubaweereza. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.